Yes, tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli. Obaddeyo kimanyi nti promoter Abitex yasabye Mama Fina akaboozi oba omukwano. Now tukaniriza oliwaddemu kuba nti o subscribing, oliwa kuba nti o liking, oliwaddemu kuba nti o commenting nga tufuna a view mpola mpola tuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Now waliwo promoter akyasize okuba nti ba promoter Uganda ennaku zino baagala nnyo amalino okuba nti tebava ku TV ne radios kugatane mu blogs nga bawandikibwako. Ennaku zino ba promoter bakyasinze okuba nti bali mu butaala. Ennaku zino ba promoter basingako n'abayimbi okuba nti babeera mu butaala. Now ng'ovudde ku promoter oli kyali wa full figure gwe bayita Bajo, olunaku lwali tukuleetedde promoter Abitex nga vayo agamba atandika okuba nti asaba Mama Fina omukwano. Now promoter Abitex olunaku lwali yategeeza n'agamba nti basajja bangi abaze bagala ku Mama Fina nga bamusuulawo n'okuba nti Mama Fina aze afiirwa abasajja ab'enjawulo. So n'olwekyo okuba nti afiirwa abasajja ab'enjawulo kino nno kitegeeza nti Mama Fina alina paati gy'amisinga mu bulamu yeeyo paati ekyasinza okuba nti nkulu, yeeyo paati buli musajja n'omukyala gy'asinga okuba nti yeetanira, yeeyo paati eyaviirako Adamu ne Eve okuba nti tebagenda mu lusuku Eden. Yeeyo paati ekyasinza okuba nti ewooma mu Uganda, mu East Africa ne mu nsi yonna. Kyova olaba nti ne Obama bwe butuuka ku nsonga ezo abeera mu kambwe nnyo atabuka. So n'olwekyo paati eyo mbu Mama Fina paati eyo emubanja. Abitex agamba nti nze njagala kubeera fama wa Mama Fina, njagala kubeera fama, njagala kubeera doctor nga nzajjanjaba ebitundu by'ekyama ebya Mama Fina kwogata n'okuba nti nze amuliisa obumpwankimpwanki every night. Bajo agamba nti Mama Fina abasajja bangi abazze nga bamwetanya, naye ate abasajja abo kiteebereza okuba nti abasajja bonna abazze bamukwana bonna bamwagalako ssente ate nga tebalina mukwano gwe. Naye ate Bajo avudde n'atutegeeza nti ye ku mukwano gw'alina ogwa Mama Fina ne waabaani tasobola kuba nti abaawula ne Mama Fina. So n'olwekyo yavudde n'agamba Mama Fina n'agamba nti va mu kutagalira kwabo abasajja abatakufaako, oliwaddemu okuba nti ojja Jeni nemba nga nkusaafisa, nemba nga nkuwa kyoyagala, nemba nga nkuwa full dose, nemba nga nkuwa full swing 24/7. Nze ndiwaddemu okuba nti ndi musibewo nga bw'oyagalira wonsimulirira, oliwaddemu okuba nti nze ndi kamereko bw'oyagala woolirako, oliwaddemu okuba nti onfuula mazigo aga taapu nga bw'oyagala wonsimulirira. So n'olwekyo Bajo avuddeyo n'agamba Abitex avuddeyo n'agamba Mama Fina n'agamba nti nze omukwano gwe nina eri gwe tegusangika wantu walala, era nkusaba obeere nti twewaako oba tubeere nti tukwatagana mpola mpola, tubeere nga tutandika okwesanyukira, tutandika okuba nti tuzaala abaana baffe mpola mpola. Simanyi kiki okyogerako kino oba simanyi kiki statement osobola kukuwa about this, naye ng'ate twakitegereko nti even recently promoter omulala amanyikiddwa nga Abitex yavaayo n'ategeeza nga ye ne full figure ennaku zino bwe gubasaza mu kawera we twakitegererako nti full figure bw'atyo yazaala full figure yazaala mu Bajo omwana, era nga full figure ne Bajo balina omwana. So Abitex muze ekikoofiira yasazeewo okuba nti naye abuukira ekigaalo kino mpola mpola, n'aba nti atandika okuba nti yeesaafisa n'okuba nti atandika okuba nti yeepikira Mama Fina, ate nga Mama Fina ennaku zino mbu abasajja bamukubako be bagenda. Simanyi oba pengepenge kyaliwa okyakiika mwali student twalaba n'omukyalo ono nga ebintu mubikola, naye ate at the end of the day era kibangawo bino ebintu byakulyako buli olyako n'olyako eyiye endala n'ogirekera abantu ne balyako. So no Abitex naye ayagala kujjako ye bisigadde abirekere Mama Fina. So n'olwekyo Abitex avudde n'agamba nti Mama Fina nze nkwepikira, Mama Fina njagala tubeere ffenna, Mama Fina njagala tuzaala abaana, Mama Fina njagala obeere kawa nga nze Adam, Mama Fina njagala obeere Eve nga nze bamuyitani njagala
oyagala njagala obeere Eve anyanze mbere Adam sono lecho byebye bifewa Abitex promoter ekintu kino yakitadde ku level eddako yafuse musabirizi naye nga tasabiriza sente oba kirala wabula musabirizi wa muntu wa wansi bino n'ebirala bye olinda mu episodes zaffe ziddako nsigadde Ntambi Kimso. You can follow me on Twitter at Kimso16 and you can follow me on TikTok Kimso16, then on Facebook I use Ntambi Kimso. We can follow each other and tuba tukwatagana mpola mpola. Bye for now.